ne Faruku abantu bawulira batya nti maama wo wamututte mu kkomera sinti oba yaleta ababbi ne bakubba sinti oba yakubbe prop si naye nti ettaka eriri emitiyana Irene si muntu mwangu ne Juliana yalema okukwatagana naye si mwangu abantu njagala bategeeza TV presenter ne musician temuli waifu materiyo tebakulimba nina Rosa alina omusajja yamuteekako Eva UK kumbe ye meja Eva UK namusevinga Eva UK ate dadde andulenga alete esimu ane your friend Eva UK is calling wabanga Bill Gates asinga sente mu nsi owe yamutadde dakisikatiro kiki ekikulemya ku mumo 19 bani yagambako nti abalunzi b'enkoko bali ennamu bali azigezi nemana zigenda kufa ennamu baziweereza gigati se kati woki omuntu omwavu bwoli gwelunda nyiriza bwomala omugagga jjakola dakisikatiro ali musenyu bamuzaala mu bbaala bamuzaala beere otegeera omiyembe mmye maama ali awo mu nzigo tennankulabye ne babulaza bakuyamba ate gwe celebrity balaba oyina sente tozijje mwami ayina zijjawa wali ku mugongo fango nenya omugongo sango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza baganda baffe mwenna mwebale kusiiba baganda baffe abaisiramu mwebale kusiiba amanya yenze Sakozi Faruku babuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Channel powered by Sozo Property Consultant bagamba oboyina byonna byawaka ebyomunje bya jimu bya Rosango bikoye bibawe katikati namba weriawo ku scroll. Tuli ne Ismail All Access tugenda bamenyera week Dax Cartel Nina Rose abadde atya simanyi Shiraga Shumba yakoze biki Irene Namubiru ali kuki koti biki then kati wano musical nabo tubayisemu analayira talayire byonna ebibozi byonna ebigenda mu maaso tewabitegedde wabadde ku nnyonyi wabadde ku boda wabadde mu taxi wabadde ku train baganda baffe tuula tukumenyere wiki ogitegeere Isma wanjisa tugenda layira nali Faruku simanyi kwa sina Luganda ku Museveni ne government eno nga wogimanyi ne Faruku kadi yantuuseeko nalabye otabuse muganda wa kadi yantuuseeko ebintu byamwe byakumala kutabuka owayi ebintu byamwe byakumala kutabuka bana ne bazuka bannange kadi yamaze nentuukako nalabye otabukidde naare nagambye ku luno kubanga saabasaba bingi wabagambye otya nabagambye ku luno ntuukewo nga si nabalabula nti munteeke ne Museveni wandabira era nensaba nti abantu abali mu kalulu Bebekulu Maiko Big Eye Ashbakato Fulufiga Inze Bajjo fatu okugenda ku swearing in Museveni ne waba ayagala abantu 100 tubeeremu ab'ekiki mulina okubaako kabenga ayagala abantu 2 Faruku nkugamba twakola omulimu gw'amaanyi kuba ku luno okugenda okulayira kwa president abantu batono akalulu kano tekali kangu mwakola akalukale tekali kabatwala nengamba okulayira olw'embeera eziriwo kwa abantu baki balonde okubaako ngamba balondemu nabo mbalondemu alhamdulillah tumwetuli bakutaddeko nkuti nalabye otabuse nengamba ebintu byamwe byakumala kutabuka kuba n'akasente kaba kalina okuvaayo musooka tabuka ngeje bali ba national resistance biri mu resisting ota resisting abayayi makuba bo bennyini bali resisting kubanga kiri mu nature yaabwe ne mukama waabwe to resist kati olina okubalaga mbu naawe oli wa resistance tusoke tuveeyo anala yatalayire njagala tutandike n'abantu tubawe music nga entertainment nga bwebadde nga bweri tujja kugendayo entertainment yagwamu dde olunnabe kyenjagala otegeera abantu bambuuzizza Chameleone Bebekulu Bobi Wine ani underdog ku basatu abo ani ali underdog omutegedde ono underdog muki underdog yani menya muki wekikaminga ku music bonna ba legend but as it stands now ba legend basita
ba legend wasita kati bwa Palaso bwa Kenzo ate superstar anti superstar ye Kenzo kona badene katolo bwa manangamba no Chameleone is not a legend Chameleone is just a superstar. It seems to, according to which angle you're using newe batandika okuyita legend kitegeeza oba otuse ku climax superstar oba oyitiridde kati Chameleone omuteekawa ku legend anti gogamba legend era superstar yayitirira mbwa star nadda bwaki legend as music industry stands now. Okay, tumenye ekintu kye bambuuzizza ninga manja buuza isiba abasatu bano ani underdog muki mu music mu music as it stands Chameleone yali wansi ye underdog yali wansi kuba Bobi Wine yandibadde wansi naye kati yamuyitako using politics. Bebe Cool yabadde ku top emyaka egi musically byayina fan base misi masagala tulimba anti njagala uliriza tudete tukyakayanira ebyo nti ani munene bonna abanene balina team waliwo team Gagamero waliwo team Firebase waliwo team Kenzo ne Leon Island tubuulire eriwo eri active team Leon Island baliwa basobola billboard nti Chameleone yatadde olimba batekeyo billboard waggulu team ya Leon Island for money bayinza okwekola mu omulimu ngazi team Kenzo obalabyeko team Kenzo enyirira gye banyirira olabye ku team Gagamero babera ne meeting everyone ekiwatule balina sako because Chameleone is manager. He didn't know to govern his fan base. Yabasigazanga bafani bana abalala babakozeemu emirimu Kenzo abaana abayambako mu mirimu abawamu bu project foundation academy kati abaana babera mu team yonga bakola ki? Are you connecting them to jobs? Are you inspiring them in talks? Obaletera kisi music yeka tutuli ku music abofuka celebrity big star tuli ku music yeka kati Leon Island tubuulire eina team eriwa abajirimu bonna bagijubisa oba bajagala kulo but they don't contribute to it neither does it contribute to them. Ekyo ne kimussa mu namba 3 ekirala bonna bano Bebe Cool Bobi Wine ba family bafumbo weziri wano mukyala we yawamulabye mu video empya namulabye Babi Yagame yawandiisa oluyimba olupya olwa xenophobia Bobi lwayimba Babi Yagamba ye yawandiika ki lyrics at the time when you are approaching 40 years mukazi waba alina okuba ali part of your empire. Chameleone ali wano mukazi wa ali America naona aterera discipline mu bantu bamutwala batya ku discipline levels. Bebe Cool bamutwala nti awa abantu abakulu ekitiibwa Bobi Wine awa ebyobuwangwa n'abantu n'abavubuka eki Chameleone bamutwala nti wafujjo bannange ekyo nakyo ne kimukuba music P7 from primary to P7 fresh kid ne Felista babatwala P7 okuva ku kindergarten kuva ku kindergarten paka primary 7 Felista ne fresh kid togenda ye tutawana basiba wekikomera kiriko sekanyolya wa masanyalaze kakati okuva ku S1 S2 S4 S5 buligita Palaso Mudula simanyika peke Johnny Black bajuddewo takwatawo Chameleone taliwo A6 vacation university freshers bo second year bali ku Jostede Kenzo okitegeera bali ku Bruno K bali ku A-Pass bali ku bayimbi abali modern white benda university eriawo Chameleone atakwatawo ki bano balina ba obi yasoma mu university isima tugende mpola senior 1 paka senior 6 Rivers Rock simanyika danke lakini bani abo Chameleone takyakubawo kati newe twatuka nti Bobi Wine ayimba nnyo muwe milioni 2 ayimbe S4 Rivers Party Bobi Wine alina oluyimba olusanyusa abaana ba S4 luyimba kati tuli mu byabufuzi luyimba ki bali ku Mudura bali ku Zex birangi
industry ngedduka. Yes, kati Chameleone ne waba aseera nnyo nti wa bay nga legend ne otumuwa $5,000,000 ayinza oyimba Yes Forivers pate tasobola abayimbire ki bana bali munyimba balinya munyimba ante ezo bazirabanga za kolima oyogera ebintu bingi Carolina namusanga ndeba simanyi nga judde enfuufu bali wanga mpalampa bali wanga nzikirira ezo size baliko bali nalinda ddo muwala nga gwe mama nyenye bina mudula bize baliko bali ku kigambo kimu bimeka bibiri chobola banti bakenzo batapinga bwoba otapinga mu nnyimba z'abaana abato tokola bigambo bingi balabanga akolima. Yes, limba bitono Palaso yayimbanga ennyimba za maama nga avudde mu America nannyonnyola nga ejayagala maama totutawanya tebabyagala ino generation. Bebe Cool yayimba oluyimba luli decorated olwa Museveni nga lunnyonnyola bwe yajja nayite katonga sije baliko muzeeyi maama nyenye bina nga lukoze eki nga luwedde tumbiza saundi simanyi funya omugonga nga lukoze eki sango mama sango tewali birala sango menyo omugo ogenda ku nyimba za Shiba na nini na sibingi yalava olinge ekyennyanja ng'emasaka lutabuka kati gweleete ennyimba z'abannava gulembu okoolubya owedde olwo temuli kuwabya industry atutuwabyaje ebintu bino anti tukulaze goyinza okwekategora oyinza ogamaze kanyimba eza future but you do not trend tuli kukikati anti it is two way oyinza sawa onogamba let me sing like Nava Grey ate ne Nava Grey ne waba ayagala okubeera mu eno generation she will have to change. I know choice. Yes kwanga bote bagenda awulira ezo nyimba gwigenda mu America labo bawulira nyimba za Celine Dion abaana abato bazita eza bazita bali kuzaliana enyimbe nyangu bali kubana kati kitegeeza Chameleone nga tutunagenda ku Bebe Cool oba Bobi Wine Chameleone senior 4 senior 1 senior 4 senior 5 senior 6 taliwo obayimbire ki otyo namazina ge bazina ga kigucha ddalu bazina ga kigucha ogenda be entertaining otya Chameleone ayina luno lwe yayimba ne Basilic Stewart era yayino genda mu bavubuka lulwe lwakivubuka anti lulwe baluyita batyoba kigwa leero sebo wabavubuka ate wuwe amuyimba alabe bwe tuvaawo tuyingidde campus Bebe Cool akubawo Chameleone takubawo anti Bebe Cool ye kigambe evolving singing modern things make a wish olulimba teluyina level you get it lukwata kumiteja ate na profounding ku love ne mukazi we namuwagira it inspires younger people and younger couples okitegeera Dr. Muzarema katika trending katika mimi anawa mukazi anamuleta mu vicho oli ali Michigan manya Minneapolis onali eno yes Chameleone was too talented to promote family bano balina mu obuzibu competing ne bafunako bye bekwata at a time Chameleone we yaberanga iki number 1 teyalowoozaako nti you can build time ejatukanga to building a family capacity kati wetuli Bebe Cool Bobi Wine Bebe Chameleone tewukya building a individual o building a ki family kati Bebe Cool yega seko factor endala mutabani wali mu under 20 ya national team factor yes eyo factor nene wa Chameleone muswima sebo mulungi mu kuswima yes neta na swimingira Uganda aswiminga mu college za America bana Uganda ateba mulaba alufa yabadde wano namenya buli muntu abantu kati bambuza n'okumbuza nengamba abo nyango tubagobe tuleteba alufa mpaka tasamba ziwena nkutumiddeko kansoke ntumire ku muganda wange bamita Mary Flavia
Mary Flavia yakutumidde waliwo n'omukyalo mulala mpereza yidi Mary Flavia namulindwa nawe Lydia nkutumidde Lydia kwagala Lydia ni mukwano gwange mwebale nnyo okunjagala namba ye yangambye nkuwe namba ye amina ya rabbul alamin mwebale nnyo mutambuze video eno yategeeza abantu tetuyita paradigm ki shift straka yakomyewo ku TV nene wasanyuka ne walete enviri za green ne blue ne yellow takyalina space zaala yagijjawo okakasa nkutidde yakomyewo ku face tachadda nga ddaki straka tachadda alina okudda nga yesibye boarding nga atudde wansi ng'ayogera emboozi za kusabika mmere simanyi kusomesa mpisa naye okudda mbino ebyakadde yalimu kitegeeza audience ya Chameleone ali mu corporate kati corporate gyata maintaininga because teyalina discipline talina bagagga baliwa ati baliwa abagagga isega alina yimba mu Serena abagagga bye bajjira yes Chameleone ino muwa benefit of a doubt yatandika oba celebrity nga mwana muto kati yakola ebintu bingi nga olaba baliri wine nga olaba abayimbi abatandika nga bato ebintu bikusukkako kati ya stepping ku tozi nyingi whereas bano Bobi Wine bajja bakula mu ranks ba maintaining respect kati mu bagagga wane Kampala Chameleone yalinawo abatini Bebekulu yasinga nkutidde Bebekulu asobola oteeka simu Serena n'abayita yes nagende wa James Kigundu n'agula entebe 5 nagende wa omugagga Kirumira n'agula 5 nagende wa Nabagereka nagende wa Katikkiro nagenda mu government nagenda mu bitongole nagenda Banduru Mwenda abalina zipapula z'amawulire z'observer kati kutubuulire ono competinga wa tolina yes aina media cloud abana mawulire bakyamuwa ekitiibwa oluyimba jjo balutadde jjo make a wish naye kati kankubuulire nti weekend okuwera lugenda kuba mu list zonna eza radio why Bebekulu aconnectinga abaana ku mirimu mbu yakoze ensobi oteeka mukazi we mu eyo age tewali agenda munenya zona teyakunamye yabadde very cultural yayambadde bulungi what's wrong with supporting your wife gundi abikoze ono muna Kenya Nameless ne mukazi we waku Diamond yateeka zali mu video abayimbi bonna abali proud oba mukazi wo nga ddala you are proud lwaki katuli mu sawa ya covid nga tewabadde kukola sente lwaki nnyo nona sente ate kuba video vixen abalala nga mukazi wange mulungi ani namba emu musical awo Bebekulu musical yes oli music wa Bobi Wine bamuwulidde lwa politics naku nenga ayimba message yes kuva date yayimba message Bebekulu tayimba message make a wish sim message ate wetugenda ku bya message kuvadda mu ntandikwa Chameleone muzibu yes Chameleone muzibu mukuba message bonna bakuba message atanga Chameleone yasinga okuba message muganda yes naye kyegambe genda kuvadda wanzi Jamila Kipepe ozani sengo ngambi ate byakubala kuva mu kinana mwenda onandika yasinga katupakase zonna ati gambe sengo ngambi nti bale nyimbo okuva mu kinana mwenda ezisiza onandika yasinga naye ngambi talent ebiriko talent ani yajawo Chameleone Chameleone factors ezimujjeewo time emujjeewo ne changes of trend zimujjeewo ate kati mu family ye Palasa amujjiddewo ddala Palasa jewo Chameleone nkutidde Palasa jewo basatu nani Eke Wizo ne Chameleone Palasa atabadde w'amaanyi because Palasa abadde alina okulwanyisa shadows satu ziriwa ekisooka Eke nga bamutwala nti muyimbi nga batwala Wizo nti muyimbi nga batwala Chameleone nti muyimbi nga ate Palasa bamutwala nti mukisusiza tolina kyotugamba mukisusiza bitinabamu nga muleeta kojja kati Palasa yajjira mu time enzibu oyagala oyimba abagamba naye naawe tumanyi Chameleone fe tumanyi Eke Wizo yasinga yesimanyi ne kojja n'ayimba okategera kafakta kati ne Henry Kisali kamukutte shadow ya tata ya maanyi nnyo ogiyitawo mutabani wa Mirundi Junior abantu bagamba lwaki akola ati alina olwanyisa shadow ya taata we ogijjawo so ne Palasa namugambye Palasa kati gojjiddewo ddala Chameleone final nail zibu kikati Palasa bwayolekedde empala nene ne Chameleone ne Wizo ate Chameleone bali baluganda baluganda ki
Ozoya kidde matala g'abasajja abadde bakulaba oli wa wansi ti ba Luganda amapalaso okulabula jangu eno twenyere vayo ku nikane jangu twesanyukire munajje nawulidde balina we bameeting balina night gye bagenda okukubanga mayanja band. I think it is good. Yeah, it is very good kubanga ate ekirungi nti palaso engeri gye bamusibasiba eyo mu America we bakusibasiba you get attached to family. Palaso yadde amanyi nnyo what it means a family. Kati wadde yali ku top bali tayinza tagenda baleka. Okitegeera era kyobula mu video ze ezamalamu abakola ki abaleeta munate bo we babedde ku top Palaso basettinga musettinga bamukube kibooko okakasa Palaso ne bagamba muganda wa Kirevaji Palaso time ye yali tenatuuka Palaso ali jegambe bo bali kamyon nibizo abamanya amatala gawo noti gakulwanira bagambira omuganda wa Kirevaji tokyolira abo bannanga alwanye Palaso olwanye anti Palaso yalina kyusa image nabadde naye ne mubuli ebigambo bino era Palaso ompulira nabadde bimugamba mga Palaso wajja oyina ekiwago go studde ebyuma gwe mugugufu fa tuba tulowooza mmwe mukwata embaddiya n'ogenda n'okubakuba abantu empi but Palaso realized be celebrity it calls for humbleness taking in more a lot and giving out too little kati Palaso yakiyiga ne bw'omulinnyako ogenda nali manyi Palaso management yali emukuba Palaso lirikale yali mulungi mu bonna baba basatu Palaso lirikale mulungi naye ndowooza management yali emusumbwa Palaso si management kubanga situation eziyasangawo shadow za kamiri shadow kweli shadow gwogimanyo gijjawo abantu buli bawulira mirundi junior nga bakomparinga tamale mirundi ki senior buli bawulira Hendrix nga bateekawo bebe kulu kati Hendrix yalina n'obuzibu eddoboozi enjogera byonna byani yajja kutoba n'embongo you get it kirungi nti kati ali mu IT ali mu bintu bingi production asobola okukola ebintu bingi okutali just kuyimba kati akati nkagala bakwagala nkaganyira abakatimba tumide ne tugenda vaawo tetuli ba mukwano jakutwala tumenye ani yajjawo shiba tannavaawo ani ageze Juliana yamujjawo Rema yajjawo dda Juliana dabo mbi ne namubiri abasitula omululu solo tumenyera ku factors yes ziriwa Juliana mufumbo Juliana si mufumbo Rema muki mufumbo ani ayimba embaga Rema ani Juliana yali akoze ku show ne bagiteeka mu tent ennene nga Rema zaakola ne zijjula ku ssaawa 8 Rema muveeko naawe Juliana ali mu laavu ne dokita yazaala omwana twali amanyi taata waamu ebyo nawe na Uganda oba babuzaabuza kati factors ja Juliana Rema mwe yamugirawo nyingi nnyo ate Shiba Spice amwetoolodde nga nabbubi Shiba kyekimukuba anti kati Shiba akoze bingi akoze factory n'akola n'azimba amaka n'ayimba emyaka 8 kati yatuuka ku Bliski point satisfaction yagula n'eryato Shiba yajja mu bantu anti yagula eryato kati boss si muyimbi wiki luli babadde muyimbi wa Team No Sleep kati mu Team No Sleep n'azimbira mu brand nya ayinamu Kama Queen ayinamu Pads ayinamu Terrace Bar ayinamu Shiba Events kati ne mu COVID ne w'omuvuma ne wotamuwandiikako okitegeera YouTube zireeta Shibaolix zireeta fan base y'amaanyi temanyi ni amaanyi ne bashibaoliki ba amaanyi kubanga abwe emirimu kyegambe toyinza maintaininga kila team nga toyina bintu byokola ki byoleeta kyovola abo spice gadgets nabo kati baweze okitegeera Famaicans nabo bakoze eki baweze abantu bakyusiza trend era oba okyali omuyimbi ng'oyita wekka toyina tiimu yo toyina tuveeyo tugende wa Nina Rose muganda wange Nina Rose Daddy Andre ebintu bya Daddy Andre ne Nina Rose nabadde manyi bya Justi balina kye bayisa mukkirize nnyo bye mbagamba nabagamba dde obufumbo mmira kweli ate bwaliwo Nina Rose alina omusajja yamuteekako Eva Yuke kumbe ye meja
Eva UK. Daddy Savinga Eva UK. ate daddy Andrew nga alete simu ane your friend Eva UK is calling. Oh my God, ngagenda kubala. How are you? How is UK? Kumba yogera ne meja. Kuleni short zazi. Katonda wange. Eva UK. Kati gagote kama abasajja musevingamu wanyamo wa buloka. Simanyi muso wa bucha. Kumba otegeeza Alice. Kati ne Andrew chebamukola. Yaveri atagala ya Janesimu. Hello honey. Your friend Eva UK is calling. Hello, long time. Say, when are you coming? Kumba ali kumeja. Bicha bikubya abaana bano. Kuba babadde ebintu byabibadde bambi happy. Nga buli omu abawishinga. Babadde desperate. Andre yava eringa ali desperate. Bamusabiriza ati tezize. Katatumba. Wakoma weno. Nina Rose yali yamwagala dda mu studio gazokola oluyimba. Otyo. Kakati nadda ku mawolu. Ngawe bakugamba nti ow'omukalo gwe tebamuseera mbisi. Nina Rose at the time nga music kali yegenda. Ate Andre wano wafuukira producer ki wa Tabu. Kakati Andre mbizibu byalina ne Nina Rose ne bajja ne beegatta. Unifying factor was not love. Chichi. Anti last tuyadde twemisinga tulina ebizibu desperate. Bonna bali desperate. Andre yenajja n'omutima gwe nga gwa ddala n'agwiwawo jambo. Kweli? Kakati Nina Rose Andre bali bamubbe million nga 6 wadoli yagamba nga 2 ngali down. Kati Nina Rose to sustain Andre yalina okufuna sente from different pipes awo Eva UK namuweereza tuweereze n'asasula rent. Andre ne yeebaka. Kati obuzibu bwa Andre bwe yeekwasa nti Nina Rose abadde yaddayo ku biralagalagala. Andre ali just green. Yes, omuntu abadde ku drugs tayinza kugamba leero nti nzivuddeko. Okitegeera? Tayinza. Kakati tebazivaako mu wanodde, bazivaako grade ki wale. Kati ye Andre yatwala kiri nti Nina Rose yaŋŋamba sijja biddako. Of course nenga kyayagala okutegeeza nja kendeeza mu nkozesa. Oli munyuwa cocaine. Nina? Nina munyuwa cocaine? Yes, the drugs. Kati cocaine omuntu tayinza muvaako olunaku lumu kuba ayinza okubwatuka omutima. So Andre had to understand nti Nina Rose it will take her a year okuzita. Ng'ate mu kuzita okwo omuyambako mujjukizo zikozesa naye ng'omaintaininga nti abadde anywa gulaamu 10 adda ku 5 adde ku 4 ku 3 ku 2 ku 0. Kati Andre yalowooza mbu omuntu agamba bugambi mbu vudde ku njaga tekisoboka. Era ajja kugamba bw'ati omuwase naye nga buli wovaawo ng'agikola ki agibbirira. So ekyo Andre kyamukanze nnyo n'ekya John Major. Naye Andre sagala weekanga ennyo. Abayimbi tebaba nkoba private ba public consumption. Abayimbi oli wadde mbotumye manager wa Shiba ayimbira sente mmeka? 10 kusasudde najja bukolokolo kwano ku gate yange ne banga tuyimbira ne mbwa wano wennyini gwe daawo wetegeke tekako omuzindalo gwange tandika okukola ki okuyimba era atandikirawo mu na byonna n'obwa Queen we n'atandika okwemansula because wa public consumption. Era wemba nina sente zange nsobola ofuuwa nga wenteeka ku bbeere wenteeka kabina kubanga era n'ennyambala yawe batuwa waazi kyova olaba abeerawo nakkunamira yenna. Otyo. Kati once you engage that person mu byalaavu mbw ate abe corporate nga laavu ekoze ki kyova olaba Kabako yajja owangaala mu laavu. Era babadde bangamba nti Kawako nawo it might end. Kabako ajja wangala kubanga yawasa mu industry nti ne mukazi we ebyo byayagala. Akola biki? Ani? Mukakabako. Kakabako alina masaji pala. Bannange. We abantu we bawummulira ne batumanyiga emibiri emunyonyo. Kabaka ali seefu. Anti uyagala omuntu ayagala ebintu kati Mukakabako alina kyata supporting Kabako. Tewali. But gwe weba olaba Andrea yazze ku Galaxy yekka. Ne Nina Rose yajja yekka. Era Andrea yagenda yekka.
Nenina n'agenda yeka. N'amulekawo. How can a loving couple newly married? No, schedules zisobola obbawula. But yeah. Schedules nga buli omu alina. Schedule was to go to Galaxy Awards. Ate nga balina public stand. Fact nti nali n'agambye dda nti baayawukana. Bali balina okuorganizinga ne bakikwata. Ne bajja lumu kubanga baali bakubye n'essimu ne baba recordinga ku Spark. Eyali eya conference ne balaga nti baali wamu naye ng'ate nze nali sure nti buli muntu yali ali waki wawe. Tewaayita wiiki ne bagamba Isima walimbye ne mbagamba olubuto olukula ludda mu maaso katulinde ate lwawezezza ne wiiki mie Daxi Katero namulabula nankubira essimu tugende wa Daxi omwana kyakoze omuyembe gwa munne simanyi Medimo South Africa. Medi yaguliko. Kyakoze omuyembe gwa Momo 90. Medichi. Medi ono Kanyama. Kanyama. Yeyeka waliwo budala wa Dubai. Ate mpulira nennina waliwo aba South Africa abamubaddemu abamulimu. Ye muyimbi kati nze simanyi lwaki abantu beewuunya omuyimbi nkugambye wa public ki annanga abayimbi highest bidder kyovola abantu basafumbirwa. Bafumbirwa. Yes goyinza omufumbirwa kati abamedimo balabanga Daxi Katero joko. Yes. Omusajja yenna ow'ebulaayo omusajja yenna alirinda omukazi embooseera tayagala kuteeka mu ssente. Abalindira eri ku receiving end. Gwe nyiriza lunda. Ngendo osima omusenyu gwo. Yes, gwani yagambako nti abalunzi b'enkoko bali ennamu. Bali azigenzi nemana zigenda kufa. Ennamu baziweereza. Majiga ati se. Kati woki omuntu omwavu bw'oli gwe lunda nyiriza bw'omala omugagga gy'akola eki. Daxi Katero sooka omugambe ekintu. Ama Daxi Katero. Teriyo mulunzi wante oba wa nkoko alya nnamu alyerwadde eremadde oba egenda kufa. Ennamu zonna baziweereze ne Kampala. Ne tuzirya mu Serena, ne tuzirya mu Hotel Africana, ne tuzirya tegeeza mu statement. Kyengezaho kutegeeza ti gwe wenna ava n'omuwola busimanyi we have been young, simanyi we came from far, now look where we are, simanyi gulazi kasita ako kawala kamala okwesiiga ebizigo bya maama lususu n'okatereeza every time on plane. Simanyi ngenda Dubai, simanyi ngenda South Africa. Ayo air hostess ogenda kola ki? Agenda kola yoki. Business kijali ne. Bamedimo balina sente bavuga ze 6 balina ebifuba ticket igere South Africa ya $3. Jangu ndabe. Medimo, tujugira Medimo ngende Dubai. Twamukubira ku airport. Ne Simon tumugamba fe tugenze Dubai. Yaga okakasa kamba sange. Medimo twamusanga ku Sheraton ne Dubai. Ngasaze. Obo busente ezo sente azina. Kati simanyalo I want to come to Cape Town you come. Daxi Katero ali musenyu. Bamuzala mu bala bamuzala. Bere otegira omiyembe mi. Daxi Katero nena. So line nawe. Abana abo kiche kyabajize. Jukira wobera mu relationship. Wobera mu relationship. You will stay longer. Wabawo factors zitakunyiza. Muri mu relationship tojja kunoonya nnyo. Omuwala ali nani? Mukyali muki? Mu relationship. The moment you get married you become inquisitive. Yes, Daxi Katero yatandika paying attention to ki? To detail. Omukazi abalaganga wa. Ticket sinza azigula. Omusajja yenno omuvubuka yenna ali eyo. Omukazi ng'engoye zayambala tomanyi ziva sigozigula naye nga nnungi okoma mu kuziwaana. Oli muddu awulira. Kunyumirwa bifaananyi. Oli asikaali wa waka okuuma geeti na maali ya mugagga. Nze kasitola omukazi nti atulavulinzi sigwa oguze tiketi. Aleese emmotoka sigwa tolinaako ssente naye nga mu nnyumba akukkiriza oyingira oli muddu awulira. Oba owedde. Yes. Bagagga baali tebakyalina budde. Momo ono ani amulimu omutuufu? Medimo South Africa waliwo babuddala e Dubai bakyeyune. Abaana bateega omuntu yenna avudde e Uganda. Abantu njagala obategeeza TV presenter ne musician temuli waifu material tebakulimba. Bali bakiba asira bagogeera nga bwe bagambye bazze kunoonya ki sente bafumbirwa kwaga.
ataano Diana n'awummuza ebizibu bye byonna naga Mukasa yaddawa gundi yaddawa Julius yafa bamutomera n'alyoka abala lisiti awo y'abantu nga 150 producer simanyi songo lwayita nze mpasa omukazi kameramani ajje mu nnyumba yange simanyi producer simanyi songo lwayita simanyi ono nze babivulu promoter bonna simanyi ku munaana DJ amusanga amukwate simanyi bakole peace amugire nze mpasa omukazi omukole basonyiwe tebasoboka omukazi ali ku TV oba bazanya omukazi ali ku simanyi bazanya bina Uganda omukazi ali mu bintu byonna ebirimu nti bwayimba producer mpise mbwayimba musiraamu mwesonyiwe nali manyi Dax engeri gyali muyimbi ekyo kyandirumye nnyo Hamuza engeri gye bayawula gundi Dr. Hamuza kyandimulumye kisobola lumye Dax Katero entertainment agiri muno nali mu entertainment basobola okugatta ki okugatta channel omuyimbi muzibu Dr. Hamuza yasulawo Kalia yes ate akyali musawo muki doctor yeguliddwa ali liliwa almali Faruko ina abantu abama bufunanzi balekera ogamba abantu twetamanyiko mutwe na magulu doctor walirabyeko Faruko yogera n'abantu walaba ku ddwaliro sirirabanga kona nquotinga doctor nquotinga Faruko walaba eddwaliro sirirabanga kimala abantu bawe ekitiibwa wonooliraba bakumanyi tolina gyotagenda obinonya tukolere kasenge ogenda simanyiwa eddwaliro wonooliraba tujja kuba tulirinze oddiraba fonna otolabanga ku ddwaliro tubyesonyo naye okimanyi nti dokita asobola ositula omuntu kilo 9 mu bbanga tokimanyi okimanyi bulungi nti nno yali musawo kati video vixen mu luyimba lokoloko mwali vixen yes tewamulabe mu shots awedde abakazi nabadde nino Andrew Kyamagero nabako ekintu kyaŋŋamba naŋŋamba abalenzi twagala tuwasa bamaama baffe n'abawala bawasa bataata baabwe but this is in a context olina okitegeera tolowooza tugambye nti yagala taatawo otyo what it means nti omuntu kyewakula olaba kyekikukuliramu era kyoyagala ofuna kyova olaba nti Kenzo yalina Rema ng'akompeyalinga nnyo Rema ku maama kuba kyeyakula alaba maama kye yali amukolera kyaba ayagala omukazi akole ki ate si Kenzo yekka basajja bangi ffena tugamba nnyo ono omukazi mwana gwe kyenva ngenda omuwasa akolera ddala ebintu nga maama byeyakola ki afumba nga maama ankolera ebintu ngaani nga maama likewise n'abakazi bagivinga kyeyalaba taata yayisanga bwati maama taata yali bwati kati ne Rema era omuwala bw'omukyawa Faruku nga circumstance tugeze mweyagadde n'atuuka ng'alina okugenda ebweru naye nga Faruku tosobodde kgenda naye bweru atera ofuna omusajja eitha akwefaananyiriza bw'atafunira ddala waalinnya lyo nze nalina girlfriend mu Essex n'agenda e London naye ne bwe yatuuka e London nga ankubira Sweden nga ngamba naye bba wange neweewuunya era ye Isima because bakiyita assimilation. You try to assimilate to what you wanted, so you create. Kati ne Rema bw'otunula obulungi akulietinze Hamuza mu image ya Kenzo. Did you get my otegedde puliyambo yange nti Rema asobodde okulietinga Hamuza mu image ya Kenzo. No doubt ekirevu obukofiira wayambala bushoti entambula bino byonna gundi Rema yali emabega waabyo of course kati Rema yakulietinze kyegambye akulietinga image era oyinza osanga nga Kenzo yagenda omwagala oba Hamuza nga bamuleetera picture kuba abazadde bamufaako mangu ng'alabika yakula ayagala givinga love kati kyolaba Rema wa Hamuza kyekyo kyeyagala edda ogivinga kyeyakula akola ki agivinga. You can only give what you have. You can't give what you don't have. Tosobola pretending 100
percent kati Rema ye yakulanga ndoza akalave entono gyayinako taata we n'abaamukuza gye baamulaga yeno gyayina givinga ki back kakati ne Kenzo yakulanga akatono kimama ke yamwagalako amwagala nnyo nti ayagala afuna omukazi ali mu image nga maama we ekizibu kyekyaleetera Seeka Muzaata ogamba eri statement abantu ne tugikwotinga bubi nti gendo wase nnyoko kubanga Kenzo yalina nnyo nti interview nti nga maama era eno engombe yaviirako abakazi betuwasa obutayagala bannyazaala ne babatuuma amannya nti osanga nnyazaala osanga amalaalo because kitegeeza it is better senga ofumbirwa Faruku nga maama we yakola ki yafa because always mujja sanga malaalo omugalineko bagira nnyo kumaama era olutalo olube lw'amaanyi nnyo telulikoma wakati wa maama n'omwana omuwala oba n'omukyala era wojja osanga ne mu maka sisitawo olukulamu nga atandika olaba maama w'omukamwa ng'ate gwe Faruku mukulu we tonnatuuka kisoboka nze emyaka gye ndiko nkyabuuza ajja ati nga nkoze eki nga nfukamidde oba newe aŋŋamba kale okuza tofukamira naye era amagulu gange tegasobola naye ng'ate basisita bange ayinza ogamba maama kino akisobola ate engerera zize zikulaga omuwala gyakuma okukula aba tatya ki maama we be bayirini namubiru why because obukya buziba bwenkanya omwana nani nennyina era omwana asera nani kati Faruku goyinza oba otya nnyo maama wo naye ate sisita wayinza oyomba ne maama wo why bakola ebintu byebimu bayita mu menstruation period bonna atuuka n'alabanga bali ku level kyekimu yatuuka n'alabanga kyekimu because kyekimu ekiyombya nnyazaala n'ayomba ne mukazi wo kiba kimu maama wagamba tozanyira ku mwana wange yannuma emyezi 9 ekitegeera ne muzaala ne muyonsa emyezi ki 9 ono ng'amuganze muyonsa ate nga mukulu buli kiro nti omwana wange yanza namuzaala emyezi ki 9 nti nze yakanzaalamu 4 9 times 4 okitegedde kati comparison zonna zikola ki maama wajja gamba Faruku gwomanyi gye nayonsaza omwana wange amugabe gwe wayonsa alina malibu kibuno nze njosa alina mannyo nga mukulu nti nasitula omwana wange okuva mu buto waliyo nti nze nsitula mukulu okitegedde olutalo lwa maama lwa Palestine ne Gaza kyova olaba nti abasajja bonna ng'oyagala obe n'emirembe mu maka maama abe ne waakoma ne sisita abe ne mukyala wabe neki naye kasita ogatta enkoolimbo tuvunule gundi ya Dax Katero mpuli ali mu birombe bya Musenyu ali mu kusima golodi naye abaana e Kampala omwana bamuyisaamu egundi anti nga alina kola ki Dax akomewo oba covid yalese Dax Katero amma kukikola kintu kimu divorce ani yavuga munne speed omutwala ekibuli ani yavuga munne emisindo okugenda momo 19 muwala munaku abeera wano mu nzigo tazino wano yuwe nankulabi kakati ne family teri buki bulungi kati alina otetenkanya ayambe maama enankulabi ne babulaza mu nzigo gye bali ng'ate tanyigiriza nnyo Dax Katero kati mu butamunyigiriza mwe muva gino emirimu egiri extra egibeera ku nnyonyi eja self service asobole okuyambeeka naye nga ate okuyambeeka mwe muleetera kamera z'abayisima ne bayasa ebintu nti miyembe mmye kati obuzibu buli tayagala kukosa Dax yandiyagadde babe bonna naye ate ayina ebizibu byatayinza kuyingizaamu ti maama ali awo mu nzigo tenankulabye ne babulaza bakuyamba ate gwe celebrity balaba oyina sente tozijje mwami ayina zijjawa wali ku mugongo fango ninyo omugongo sango
kakati ani yavuga munne supidi ogenda ekibuli mama ate kati era mukazi yakuvuga supidi abasajja waliwo yali avuze ku mukazi supidi mukazi yakuvuga oyo yonna supidi pasadi you don't love me why did you lie to me if you like me go to my parent oyo mama yagala daksimuwaka magezi muvubuka muto musambi wa kapiira mukakkamu munoonyi wa ssente omukazi mwesonyiwe abakazi bajja kujja okyali mwana muto weesonyiwe abakazi weesonyiwe abaana abato abo abayingidde ku TV oba covid yaleese embeera eno oteebye covid yagwe kati babadde batunda ki olaba omuyimbi talina kyatunda kati ate TV presenter abadde aflying agenda kukola ki TV presenter tagenza shooting show tagenze kukola ki naye agenda ku holiday sango menyo omugongo sango tugende wayirini Dax mugadange omukazi webawo bitu bibiri mwesonyiwe naye ndowooza ne bannaye n'okuwasa amangu banabyo si relationship nnungi kugambye embaga nnyingi z'omanyi mu nsi meeting ziba mpanvu singa obufumbo wabanga Bill Gates asinga ssente mu nsi owuwe yamutadde nakisikatiro kiki ekikulemya ku mumo 19 okiwulira omusajja yagamba basiba Mandela emyaka 27 n'agigumira naye we yava mu kkomera yamala ne Winnie Mandela emyezi 6 naga nkitadde kati vuba ku mukazi asinga ekkomera nkugaye Mandela bamusiba emyaka 20 yagigumira ne bamutanga mulamu naye we yadda mu bulamu bwa bulijjo naddawo ne mukazi we Winnie Mandela bamala emyezi 6 nagana weesonyiwa ebintu Bill Gates yolaba yabitadde gwani Dax bali bakaza bukaza tugende wa Irene na mubiru Irene na mubiru naye bagenda ne mama mu kooti songa za ttaka waliwo abantu ani afiirwa mu bino byonna ani gwe kirya Irene yafiirwa erinnya mama ya Luzinga Irene kyamulya da Irene na mubiru wano mu Buganda ne mu Uganda kasita ekintu kijjamu nti Faruku aloopa taata we obowedde eki ne wobeera ku kituufu olaba ne bwobeera ku kituufu just matu g'abaki g'abantu subconscious mind tetuukanga kukitegeera eno si Europe kataire na mubiru aina mentality y'abantu ba Europe abafalansa kyegamba ku democracy mubi sagamba democracy yokirizibwa ovayo mwanda we n'obuuza nnyazaalo okwagazaaki democracy zali yangamba nti kali kamunyumira nnyo akateeka nnyo ku lipule aka junior ke wamugamba aka democracy junior yagamba democracy naye ate abakazi abakulu democracy takola ki tebamukkiriza oyitegeera tegera democracy ne republic yamuganda so the thing I'm telling people kataire nambiru first of all olese mentality ya France oba ya Europe kyetuyita being mentally slaved olowooza wano tetulina culture eyo bikola Europe tindopye mama mukko naye anti kyamulopa kituufu ettaka jjajjaawe ettaka yali muwa Irene mama wakimanyi nti jjajja yakwata ettaka n'aliwa Irene ettaka bagabagaba oba balikolera ndagaano Irene mukyamu mu mbeera eno mukyamu nnyo nange nkugambe wali mu Ndeeba olabi mu Ndeeba wali ku muzikiti awo engulaba awo jjajja wange afudde waabeera ninawe ettaka Faruku liri opposite ne Kasheeruga wakasala awo liri mu biliyoni mama wange afudde balikaya ne sister we anko wange nafa bali basatu kati kusigaddeko mama wange omutoogu nenga ali ku bukojja kakati toyina bwokayanira ekintu kiri ku bukojja tosobola ku bukojja first of all baba bakuyambye buki baba bakuyambye buyambi era ne baba bakuwa wegendereza ab'okubukojja ne bamala ne baku extendinga kyebakola ki kyebakuwa naye tobalagira kweti eyamuwa yafa kati bujulizi buliwa tewali talina ndagaano
bwaba jjajja yali asanyuse bajjajja batugambye ebintu bingi basaga yes jjajjawo aba akwagala nnyo mutabani wange muve mu nnimiro ezo jjajja yampanga ebintu ama mutabani jangu twebake mu buliri bwange no kyekiraga nti yakuwa olina oloopa ebintu ebigatta mbu maama we yaliwo ono maama we alemeddeko yaliwo nga jjajja amuwa yes, era maama we akimanyi tetuyinza kugendera ku eyo consenti kati waliwo naaliwo nga gatebamuwa baluganda bali babiri so what should we take okitegeera oba obujulizi bwa maama omuto tebukola ne mu kooti omanyi lwaki buliko conflict of interest kati Irene toyinza yimirira ku maama we kubanga ono mwannyina woono watya nga balina empalana eya sister ye gwe lwaki ogamba waliwo ng'ono teyaliiwo otyo lwaki jjajja yagamba gw'oliwo lwaki ono takimanyiiko so ebyo ebintu tebikyabayininga kubanga gwagambe yabagamba yakola ki yafa yandibadde amuggyako recording yandibadde ayita abantu the moment we yamuwa akireiminga byonna byokireiminga biri ku buki ku buko it may be very true nti baamuwa naye ate tuddamu ne tugamba maama we yakujja mu lubuto ayinza ati okugaana okuwa ettaka mumaze emyaka 8 nga temukolagana Irene obadde obeera France fenna tumanyi abantu abagenda mu Europe we bamalayo ebbanga engeri gye beeyisa batya baba tebakyawa abantu kitiibwa isi bonna abasinga nkugambye ajja kuwa ekitiibwa nga mukolaganamu ebyo byayagala naye munyiize nkugambye Europe etuleetera kiri kyegambye democracy nitumufuna bubi bulungi nga bo kubanga eri omwana avuma senga omwana avuma maama omwana avuma taata omwana aloopa anti omwana buli muntu oloopa gwokoze eki gweyagadde si kyekimu ne wano so Irene ono ensonga yali nazikwata atya Irene ensonga adda ino zikwata naddala ezo ensonga za Irene zibadde zirina kuggwera mu famire mu baakika okitegeera omuli abantu abayinza okukonsentinga muwadani wano ne bagamba naye kituufu babakola ki wawadde oli teyaliiwo tufune mico andaki naye nti nkututte mu kkooti omanyi omuntu olutwala omuntu mu kkooti kinene kubanga guyinza omusinga maama we ne bamutwala muki mukomera naye faluuku abantu bawulira batya nti maama wo wamututte mu kkomera si nti oba yaleeta ababbi ne bakubba si nti oba yakubba eprop si naye nti ettaka eriri emitiiyana Irene lyakabira ku bbanga lyokoledde Irene tosobola kugula ttaka Irene bakamusayininga wano diiru teyabaddemu ssente Master Music bakusayininga bitaliimu ssente naye Irene ebbanga lyayimbidde ekino kituwa ekyokuyiga bannange some things should be left to go nokita nze kati jjajja wange yazaala omwana omulenzi ogwo nange maama wange yazaala omwana omulenzi ogwo ani abalina ettaka kati ku ttaka ly'omunde balwayi tiyenze abasigadde bonna bawala naye siyinza ddikaayanira nina okugoberera abo ab'okubuko bye bagamba nagamba nti tukuwaako oba jjajjaawo yakuwa oba toyinaawo wano balina right ekugamba yes ate banzaaleeyo ndiweeyo ndi wa kika kyeyo nedda ndi w'ekika kya mutabuliika eyo gye nyiza okukaayanira nojjayo nejjambiya yes naye Irene olina engeri kyova olaba Irene yalema n'okupenetratinga okubiitinga Juliana ne waabeera nga taliiwo yes Irene abadde ayimba actively ate nga mulungi yes naye yalemwa okupenetratinga because newoba owulya interview za Irene ali aroof ali namukolako nze mbadde jaji wakukola nengeri gyayogera adimininga buli kintu bamubuuza ku banne wuma alina engeri gy'abasawaasi iki kwegamba eyo mentality ya Europe eri self-centered kyova olaba mu public ne gundi ne waaba avuddewo ani Juliana bbanga lyabadde absent era Irene yalema otakinga space yani
ya Julian ate airi Rema nave mabega yonna nagigatta omulundi ogwo kubanga tamanyi what to say where and when tabimanyi ate tumusubira okuba abadde exposed anti kati exposure atereta nnyo self belief nti I don't care mustegeera yaliko I don't mind kiche nkugambye izo kyenjagala okukola ki kati wano mu society za Uganda atawo n'ogwa buki bugwi so Irene ekintu kino kyonoonye erinnya lya Irene oba kimuyambye kimuyambye eki nga kimuyambye eki ayisaawo aliye muntu ayinza okwesiga omuntu alopa maama we kati manager wakwesiga ati kintu kinene bw'oba olopa maama ku ttaka ery'okubukojja olwo banna abakupromotingira music sente zagize nga womanyi hiyande ate obaleetere basirikale Irene teyafuna kasente mu music era kyalaze ennyonta ennyonta gyalaze kwagala kuzinga buyimba bwe yakuba obwo bwonna era Irene azaagulubana ne famire kubanga nga gye yakulira yayogera ebintu ebitaliimu tebanfaako nga nkula embeera w'okulidde Irene ogenda myaka 5 Uganda ezze ekyuka bukyusi tewali abadde oke buli omu abadde mu struggle naye avuma gye yakulira nze Irene bumanyi gye yakulira e Makindye kubanga ndi mukwano gwa Nicholas muganda we ali Makindye ne mama we mukwano gwange abeera Bungereza mamanyi bulungi nnyo ne muganda we omulala wali babeera wali Rasta mumpi wati erinnya ndyerabidde mbamanyi n'ennyumba gyayogerako ngikola ki but you need to appreciate awantu owakulira ne muganda we Yvette tebakwatagana Irene si muntu mwangu ne Juliana yalema okukwatagana naye si mwangu Irene Nambiru tumalirize omusajja analayira talayire tumalirize fe tulina kadi zawulidde eno teri kulayira tagenda layira tajja layira nze president ki kakati eno bagamba tiate nteekateeka zekololo zigenda maaso okuva wiiki ejja Faruku waba wagizi b'ekitiibwa bakuwadde ekitiibwa bakuwagidde kikyotegeeza ebintu byatulyambala engule empologoma y'emagere simanyi removing dictator emmeeri ezze simanyi emmotoka ya bulletproof simanyi ttaka balitwala simanyi tajja kulayira simanyi tetujja kukkiriza simanyi tuwakane ebyo byonna tubiwulidde kati ki kyemwagala owulira kyetwagala obbategeeza nti eyasuubiza abantu nti ali lubuto emyezi 9 gibulako ennaku 4 naye wegiyitamu bakuwaayo grace period ya nnaku ngezi bwe kigaana bakuba empisa ereeta ebisa omwana omuzaale ku mpaka oba balaga ekikeeka ky'obadde okweka mu lubuto oba okukusala kati pulezidenti wammwe abannopo asigaza ebintu ebi okutulaga ebigoye byabadde akweka mu lubuto nti ali lubuto okumusalamu omwana oba okumuzaala kiggwa next week eno week ejja ffe tulina kaadi zetufunye okubanga okulayira tekuliiyo kale Museveni yatufeze naye nammwe mutuweeyo kuzammwe engeri gye mulinayo okulayira oba nammwe tulabe kubammwe be muyita mwagambye bapulezidenti batulikogonayizinga okay katuyiteyo abatono abatulikogonayizinga sinsi bali balikogonayizinga mmwe katulabe abammwe abagenda okujja ku swearing in yammwe kyetubasaba kimu ereme kubanga ye Katonga ye Katonga eyabesigye yeerayiza tinako tekwali bakulu naye yagamba balikogonayizinga naye tetwalabako baki so mugenda layira nebaliza ku bawagizi nze nsose mu famire yange ofuna kaadi egenda olayira egenda okulayira naye mugeza ne muweza 10 ng'ezo nga mwagaana enkuŋŋaana mujja tegeera twazitadde ku 2 nekyoba omanya ne mu 2 2,000 bantu bangi era bali wanene tetuba tutte mu bbaala ebivulu biggulewo ote 2,000 kololo woba ogamba kubanze nayogeraabayimbi ne bagamba muzeeyo oyo waayita abantu 2,000 ne bagwa ekololo cricket over munene atuuze emitwalo 2 plus atuleke tukubenga 10,000 zaffe 2 zatadde kololo okitegeera so wemugeza ne namungi w'omuntu awo tukitegedde naye tusobola tugambe abayimbi muyimbire nga kololo muyina abantu abagenda ekololo tujja teete 2,000 muzirina 2,000 abayimbi bazirina 2,000 ozimanyi
ani azirina sha abayimbi bazirina naawe abayimbi bwe bali abazirina bwe mutwe mwagamba Cameron n'agenda omulonda n'afuna obululu 9 so izima tumalirize okulayira gye kuli 2,000 ozimanye z'abantu kyagala omuweteremu kamiliyoni wange abantu 2,000 bamanyi bamanyi bangi isima wemba mugamba covid gyali bantu bangi kitegeeza n'abayimbi mubate anti fe tugenda 2,000 bamaintaininga 2 anti kati babakebere covid kuba kati fe balina tukebera tugenda ku covid test kadi wagifunye nkutidde kumitimbagano tunageeza oli mu kintu Faruku munaku mudde ebbali ne munjogera ebbali nti ayogera boogezi simanyi ayogera boogezi sebo siri no just abasoso funda kadi z'abakugu wabagambe bakuteeke wandabirira we bantadde gogenda laba wenyini wandabira buli sawa nga nkola nti ate bakuyita ku Swear League ya president mwe mba mwaleeta president oluyimba olulungi lulwo alright tweyanza nnyo tweyanzege katubasabire mulayire bulungi zuwena kyakabi nnyo nakulabe mu video webale nnyo omukyalo oyo akyalimu omukyalo oyo anyirira sajja muteekamu naye odde ku mukazi obuuke nga kangalu simanyi jump like kangalu andereya ontuga ebyo ng'omukazi abeerawo atya tweyanziza nnyo tweyanzege lira nikutumiddeko nnyo Mary Flavia kyakabi nkwagala nnyo kwagalira ddala mwebale nnyo mwebale